teri katikkiro w'abakabaka bw'e Buganda atudde ku ntebe okwo avaayo ng'alina value. He does not make a value. Kyekibamalamu value. Kugulwa na kuba nti bikonwa, kuba nti mu mbeera zaabwe emyoyo minafu nnyo. Ndowooza Yenyini-Nadduli amaka ga Nadduli kuliranga amanyiivu ennyo. Abaganda banyiivu okwenkana famire ya Nadduli. Amaka ga Nadduli obunyiivu kirala. Gamba kubiteekeddwa okwogerebwako mu nsi babirabye batyera ku ssaaki. Oyagala kuŋŋamba yesaawa mulabe amazima agoogerebwa abalala baliwa abali badde boogerera Obuganda. Kale sijja kwogera categories aba naye nnyina bensuubira abagundivu abali e Bulange abali badde statement eno bagyogera n'amaanyi amangi. Olowooza lwaki basiriza? Bayibuli yakusomera mazima dda nti nateeka ebinafu byange ku nsi kuno nkwasisa ensonyi bye byebiteeba by'amaanyi amangi. Ompulya bulungi? Gwe boolabamu nti ate baali badde bagundiivu ate Mputte eziwedde emirimu. Lwaki buli katikkiro ava mu bwakabaka bw'e Buganda tabalibwa mu abo balina value basobola kulya bwa pulezidenti bwa Uganda buno? Ekibuuzo ekyo ky'oyogera kituufu. Mputte zigulwa bugulwa. Genda ng'olondoola bonna bakatikkiro ababaddewo ng'oggyeko ey'akafoona omugenzi Mayanja Nkanji Sikakyalwoya gwoyo kanga omuzziza ebbali. Teri katikkiro w'abakabaka bw'e Buganda atudde ku ntebe okwo avaayo ng'alina value. He does not make a value. Kyekibamalamu value. Kugulwa na kuba nti bikonwa, kuba nti mu mbeera zaabwe emyoyo minafu nnyo mu kutegeera obwakabaka bwabwe n'obuweereza. Okubutuulamu ne bakola ogubatutte. Gavumenti kyenkutegeeza bonna mu 7 abadde abavujjirira. Kyovula nti obwakabaka bwatuulibwako awo. Mayiga lawyer. I am a lawyer as well. I see. Naye bw'abanga tamanyina lukiiko nti lulina amakulu mu bwakabaka bw'e Buganda obwalooya bwe tebwamugasa agenda alimetaaba. Kyensobola okukutegeeza mwaba abasudde obwakabaka abasookerwako mufa ababutegedde n'ababwagala ku mwoyo. Buganda omwoyo gumu n'emmeeme emu bwe ntunuulira Mayiga simwawula na mulyolyomi asooka oyo ne Museveni simwawula mu bikolwa. Sinawe musa walala abo dibeeri mubasudde obwakabaka bw'e Buganda wano. Njagala kubuuza Yenyini-Nadduli omulembe gwentegedde nnyo n'okugwetegereza nga nguyinamu interest gwe gw'omulembe gwa Katikkiro aliko kati Charles Peter Mayiga. Baga nti atanayita yatenda nnyo okukola ki? Gwe bw'omulaba bw'oti ate obeera okyali wala n'ebitegereddwa okukolebwa e Buganda. Bw'oba omulaba nti ddala mukozi oba okyali muto. Katonda ki yatugeeza nti bwe nammwe omwana w'omuntu amagezi namufuula ekyokulabirwako eky'obussiru. Buganda amagezi bwe gagivuddemu n'ebyo bye yeetisse kubanga abasinze okutawanya Mmengo bannaddipi lukulwe be bamaamidde mu Mmengo mwennyini. Nze njagala okukutegeeza lwaki saagala ddala DP kukwata ku kigwetibwa bwa bufuulembeze bwa ggwanga lino kubanga abo batudde Mmengo ng'ebbanga yeetongolodde nga ggwanga ddamba ate ligudde bugwi bakaaniya Uganda eyawamu ennene. Mbadde nkyakubuulira tulabye Tafaali, tulabye Bbugwe ali ku Masiro, tulabye Masengere, tulabye Muganzirwaza, tulabye enguudo mu Kampala, tulabye enkulungo ya Nantawetwa bwe bagiyita saagala kusobya bigambo bya Buganda enkulungo eyo eri mu Mmengo awo. Enkulaakulana eyo mu muntu omu mu kaseera kaabaddewo tulabanga emala. Waliwo kyowakanya? Sina kuwakanya buwakanya kutegeeza otegere buki? Butegeeze. Mu mpagi oba kitwayise pillars ezizimba eggwanga lino si bizimbe. Status ya muntu. Lawyer Charles Peter Mayiga nga naawe bw'oli lawyer talina kyakoze. Ekyo kyawule mu kugamba nti talina kyakoze n'obutategeera biki byateekeddwa kukola. Tategeera byalina kukola naye si bye biteekeddwa kukola mu Bwakabaka bwa Buganda si bye bibanja kubanga odde weebiri. Wambo bw'aba ayiggera amaddu ga mukama we n'agagaagattamu. Njagala weeyambise kamera eyo otegeeze kabaka ow'ebweru ntereezeddwa bulungi. Njagala osinzire mu kamera eyo ogambe kabaka ow'ebweru gwe ng'Omuganda
kike wali agadde asimbeko essira singa aba akyaliko nga Katikkiro wa Buganda. Bw'abanga akyaliko si kyenjagala. Era simusabira kubaako kubanga yalemwa dda. Okakasa. Dda yalemwa dda. Kyokugana ne bwe sikikubuuza oyagala agebaveeko. Nga mukwenenya kubanga mwene ebyemyoyo. Ayenenya oli yagamba nti mazima ddala ebibyo ne bibanga bitwakadde nga bendera emmyufu mu bbanga. Bitukuzibwa ng'omuzira ku lw'obutookerevu. Wenenye bwenenya nga bw'ofuluma. So sigamba bugambe nti gy'oli. Mwebyo biteekeddwa okukola yabisula ng'ate mugezi looya. Gwawandiisa ne ku bitabo. Wawandika mu byoya byanswa. Emyaka 27 olwaleero egyo Obwakabaka bw'e Buganda gye bumaze nga butudde ku Namulondo. N'Emmengo yafa. Njagala obategeeza baganda bannange. Gwayagala Obwakabaka mu njoga gye tugamba nti Obuganda omwoyo gumu n'emmeeme kiki. Ekiri emmenge ekitambula si bwe Bwakabaka obuteekeddwa okutambula. Sigamba mu nnono nti Ssaabasajja tateekeddwa kuba nti yooyo. Naye mu ebyo ebikolebwa mu administration ate bitulaze nti Ssaabasajja abaweereza bonna abali Emmengo bakuwa Piritoni. Otwo twolimu twabukake. Wabula buli lwobanga simuka nga bakwongera kakyaya kalimu Piritoni ng'oddawo. Kubanga bwe ntunuulira ebiryo n'ebikolebwa emyaka 27 nga tonnaba kwogera ku 3 egya Museveni oludda luli n'Emmengo terina vali eri Baganda teriiwo gyeraga. Okakasa? Teriiwo. Naye ebiteekeddwa okukolebwa olw'okuba nti babitegeera. Tutambudde tudda mabega. Gwe emyaka 27 gibale ng'ogizza mabega. Tojibala ng'ogizza mu maaso kubanga tewaliwo kitambudde. Sigamba ati 27 ngibale nga nzira mu maaso. Mabega. Nzingulula olutambi. Zingula lutambi ng'oluzza maki. Kubanga twafa dda. Ssaabasajja olunaku lwali situka n'ategeeza Katikkiro wakubadde ng'ate owaffe gwe tulina amagezi ge nayo gakendedde bukendeezi. Looyo omulamba n'atamanya bufuge lwa lukiiko kiki lutegeeza. Twali badde tumaze okukakasa nti ettoffaali ku Baganda n'Obwakabaka bwe balirina. Kubanga awo ali mu mmenga ayingidde mu lukiiko olwo omulonda nga bw'olonda me ba Paalamenti ayingira mu Paalamenti ya Uganda eyawamu. Ebiteeso ebyali baddeawo tebyali badde byaba Mayiga ne ba Museveni okutuyingira mu Bwakabaka baffe busatulula tebyali baddewo kubanga bajja balonde era baweereza baki baweereza abasindikiddwa abantu. Naye olwaliro Ssaabasajja asima okuva ku mutongole mpaka ku Katikkiro ekitaaliyo. Oyagala kuŋŋamba nti abantu abakiika e Buganda baali badde baweerezebwa abantu mu ngeri y'okulondebwa. Enkola entufu ye yaliwo enkola enkadde. Kyegambye nti mwaba abawambye Obwakabaka bwaffe Obwakabaka bw'e Buganda ate ne Ssaabasajja kennyini yeeriiriddemu kubanga byalina bikwata abiddiza abantu. Jakano oli looya togenda kukwatirwa omusango gw'okugira okulya mu nsolo baguyita treason baguyita batya omusango ogwo baguyita gukwatagana kuwanda bigambo mu kamwa ebitali bituufu nga bye biriwo ebitali bituufu nti oli yeerabira gye yava ate si mukooki ajjukirayo gye yava sebo eyo ye waabwe ate ayagala kujja yajja wano ng'omugo gwe yaguzzaawa kuba mukwasa nga ddamula kooki kati ate omubuulizaako yali lwaki gutwala luweero. Ekigambo kye maleero okutegeeza bakiyita kalebule. Tolina bigambo by'olebulamu bino bye twogera. Mpozi nga gwe omuntu addeko gwe kamwa kwogera nti kalebule naye nze sinnajja wano kulebula era nazze kuwa bye ntegeera na bye mmanyi. Ssaabasajja Kabaka Eggwa alina otujja ekigere. Yes. Kubanga ebinyizibwa bingi. Ssaabasajja okukeera enkya ne bagamba nti Ssaabasajja yategeeza Abaganda muzaale 2. Abaana bameka? 2. Mu Bwakabaka bw'e Buganda n'amaanyi g'ogenda gassaawa nga gw'ozadde 2. Baleeta ba South Sudan muno, baleeta banna Kenya, baleeta bano bagwira ate gwe ate ababo okubiza okukola ki? Amaanyi go ge balya. Bw'oyimba ekigambo ekyo nti muzaale 2 be musobola ekyo kinnakuwaza. Namba 2 Ssaabasajja gwe nannyini lulimi. Mu ebyo bikyusibwa mu maanyi go ne jurisdictions zo okukyusa kw'olulimi kukwo. Naye bwe nawulira ebintu ebyo byankuba wala n'ebitambula olwaliro nga Ssaabasajja osirise ogwo omulimu gugwo gwe nannyini kukyusa nnono ebyo biba bisobye bibyo kyusa yes nannyini lulimi naye ebikolebwa olwaleero nga gy'oli ebbanda Ssaabasajja amazima Obwakabaka buli mu maziga gwe situkayo ng'omukulu w'Obwakabaka bw'e Buganda otulagire kubanga tuwulira kiragiro Ssaabasajja yalagidde naye tunadduka fisitula lwani kansarani na bino bikoze bitya Obwakabaka bw'e Buganda Muteesa jja kitaawo
yatutegeeza ebigambo bino yayagalanga ennimiro 3 eyiyo ey'Obwakabaka n'egyogenda okutunda okugyamu essente naye ebyo byonna ebisatu Ssaabasajja tetwalanko kimu Museveni olwaleero byazzo tulimbiramu tusiriwaza nti simala bagita middle income status Mutesa agitwerawo dda gw'otambuza otuuza middle income status Abaganda awo twayitawo dda Ssaabasajja situka otegeeze Obwakabaka bwo butya bwe tugenda okutambula economically Obuganda twafa abali Mengo bisokomi bajjirira gwe tebaagala mwoyo gwa Bwakabaka na Bwakabaka kubaawo n'Obuganda kutambula ekisembayo ku kyo ku side ya Ssaabasajja kyensaba mu buwombeefu obw'ekitalo njagala akkirize era ategeere nti ebintu byonna ebitambula mu Bwakabaka bw'e Buganda byasibagibwa mu ndagaano y'olwenda tebirigenda kukyuka tebaaya kulimba abo bonna aboogera baleke bayogere ebyogerwa si byebbyo naye tutaasize wano wammanga nkusaba oddiza Abaganda obuyinza bwabwe mu Bwakabaka bwabwe babulabirireko kubanga Abaganda nange Buganda amaanyi tetugalina wagazza mu kulonda mu ordinance so ngo mulimu ogwo si gugwo ogwo gwaffe tuzzeewo olukiiko lwaffe olw'Emmengo tusobole okubanga betuteesa ng'Obwakabaka bw'e Buganda amaanyi goolaba agwakwekungulunguliddeko ebweru eri n'ogamba nti ngenda Buluuli ne bayala neŋŋamba gundi ngenda Gindi ne bajja ne tuwerawo amaanyi ago gezaako gatuddiza ng'otutadde mu lukiiko nti tubeereko bye tuteesa nga byaffe Abaganda tuleme okusigala ku nkuŋŋaana ng'ojja tubenga ne mu Mmengo buyitirirwa tubenga naffe mu Mmengo gye tuli bamemba parliament tubeereyo nga tuyingira Mmengo lwaki ngende wa Museveni eno ntegane n'ensi y'abalyolyomi nge Mmengo gyali batute twefuge ku ekyo mwaka akaddizibwako kituteekeddwa okutegeera bakatikkiro beetaaga kusunsulira dda saakuli kungulu okwo nti yategeera ebyokkola olwaliro Buganda twali badde tulina plantations twali badde tulina emmere nga yekolezbwako twali badde n'ebyajja eby'emmere twali badde n'amalwaliro agayogera ku muntu nga yenna aweddeyo twali badde n'amasomero nga gwolonda nga tenda gwozigabidde abantu bo twali badde n'onnyonyi zoyogerako buno mu matalisi obwali badde butambula mu Bwakabaka wano ne Uganda okutwalira wamu ng'ennyonyi ezo gwozimbye obusaawo kubanga tenda tuzisobola n'abazisobola ozireeta weebali Buganda yali badde n'ebyo ebitambula nga yo yennyini kubanga sente zo zolina nga zikyatambuza Obwakabaka bingi bezisobola okukola n'okusobola ku Bwakabaka naye be tulina bakatikkiro bootuwa nga ffe Abaganda Ssaabasajja specifically tuba ne katikkiro omu tuyina omu lwaki ogamba bakatikkiro tuyinawo omu abaddewo omu oba Obwakabaka butandikidde ku Mayiga tulina gwe tulinawo gwe bw'oba otunuulira Mayiga tunuulira ku ttafaali lyagatta ku bali bajja bonna babaddewo tekunnabaako ategedde Bwakabaka kyeki Obwakabaka economically bulina kutambula butya Obwakabaka spiritually butambule butya Obwakabaka socially butambule butya abo tebabirina oleeta bakozi ba nsimbi nga bamayiga bwagenda nasoze tofaali 2 byansawo ye kimu kyakusatu kyena bye bye tulimu Obwakabaka bujja kusereba busebinga buggwawo etafaali lya bulankana sajjakirize ngabwe babuuza Ssekabaka Daudi Muteesa nti wayi Ssaabasajja bukyayi bwonyweyo wa gavana Emmengo teriyo sukaali tekyategeeza nti balaba Ssaabasajja mukamwa baali baagala kumanya Obuganda buli kuki nange wano sikulaba mukamwa saagala bali eyabali olimi kutegeeza nti aya mutani wana liwe yatuusaawo atalaba ta Ssaabasajja mukamwa eyo nkola ya DP buli oyogera ku Ssaabasajja talaba mukamwa talaba mukamwa atya gubagamba konti Katonda tabanko Katonda tukkirize mu kulongoosa Obwakabaka bwaffe butambule ne Ssemakookiro asangewo ekinaakolebwa woofukisizaawo omukono ndere munyera Katonda nga bw'oli wano Ssemakookiro mulinde kumutuga butuzi abali Emmengo si Baganda mu Bwakabaka wabula Baganda mu bulyolyomi kigambo ekyo kwe tugenda okusimba akati yenze Ssaalongo Kanka Kapita omunyuma obutaka bwaffe buli eri kyasa engeri gye bibadde ebigambo bya Buganda nange kanneeyogereko